fenga abaana abaleeta ekintu kino twatuuka ne batukyawa naye nga kitukyaya siyinza kugaa nti kyali kino. Tewali Kadogo ng'ayitibwa erinnya nti Semwogerere oba Kikomeko oba Lutankome oba ani nga abayingira okuva 81, 82, 83, 84 katukomaawo oba 85 nga Kadogo yafuutuka eyo mu ttale eyatuuka wano n'atuukawo n'atuuka e Kampala n'amala okuwamba Kampala n'addamu n'ayagalwa nga we yayagalwa mu nsiko. Twagenda okubba emmere mu lusuku lw'omulusijja gamba kusaka twasanga enjuki ziwuma ng'amatooke gengera mu lusuku naye ettooke lyatulema okutema ng'enfummumpu zitambula. Ngaki? Enfummumpu nga zitambula eyo ebunyoleho yimeeyo nga n'ekikajja okukimenyoma ekyatulema. Waliyo omugga baguyita Kigattansi guli Singo. Omusajja omuwanvu katugeze ng'omukulu Gita ansinga obuwanvu amazzi we gamukoma ng'osomoka nange omumpi we gankoma. Amazzi mawanvu naye omuwanvu we gamukoma nti ogayimiriddemu nange omumpi bwe nti we gankoma siyinza kubuliramu. Mazzi gali bwago gali omugga guli Singa eyo baguyita Kigattansi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omusanyusa okulaba. Kale sebo mukama wange. Oli otya koppolo? Gyeri munnaye gw'oli otya eyo sebo? Ndi bulungi. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Sebo tweyanze otukyaza oba okunkyaza. Weewaawo. Kati kansooke neeyanjule. Omanyi nti toyanjula kya bulabe era kya kivve. RA49268 Nyanzi Hussein Kopolo. Yebiki ebyo RA? RA gye yalibadde enneeyanjula oba okulanya kw'amagye. Okulanya nga bwe tulanya mu bika byaffe nsibuka Gindi nkola bweti kweyanjula okwo. Kwegamba ekikakasa nti wali mulwanyi. Otyo oteeka okweyanjula ngera bwe nneeyanjula nti RA49268 Nyanzi Hussein Kopolo. Okay. Yeah. So yo Kopolo Nyanzi Hussein ndozo mulide. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutandika emboozi yaffe njagala nnyo omuntu n'atubuulira olutalo luno gye lwamusanga. Lwamusanga wa? Yalina emyaka emeka? Yali asoma kyakumeka? Ayingirira wa obuyeekera buno? Era wa gy'atandikira training? Awo ne tulyoka tusimbula. Kakati mukama wange olutalo lunsiŋŋaana mu Bulemeezi. Bulemeezi ekitundu ekiyitibwa Nakasike olwaliwo gye baafuula disitulikiti naye nga luli yali Luweero. Awo erunsanga. Era ombuuziza ku ky'emyaka mu bumpimpi nalina emyaka 12. 12 naliko mu ssomero mu kibiina ndowooza nali awo mu kibiina kya kusatu. Naye olw'okuba nti ensomesa edda twabanga bagezigezi osobola okubeera mu kyokusala osobola okuwandiika erinnya lyo n'okulisoma wadde oluzungu oluba tolumanyi nnyo naye nga erinnya lyo okuliwandiika n'odisoma osobola okola ki n'omanya nti ekipande eba bakiwandiise mu Luganda osobola okikola ki okukisoma. Ebiseera ebyo agamba nti twasomanga tukuzeemu. Twasomanga tukuzeemu. Wankakati saawa eno omwana ow'emyaka 12 aba mu kya 7. Kituufu. Aba mu kya 7, aba mu kya 6, abamu bali ne mu siniya 1. Naye kati awo okutandika okusoma twatandikiranga ku 6. Myaka 6. Bayinenge gye bakugamba ng'omukono olina okukola bwoti n'okwasa. Omukono nga gulina otuuka kati awo olwo otuuse osumuuse. Osumuuse. Okay.
njalo tunyimize Emboozi nyingirayo Lutalo musiŋŋaana amazima amatuufu nti twagenda mu lutalo oba okwegatta ku magye oba obuyeekera tekyali kya kweyagalidde nti weeyagalidde wabula bwali buwaze ku mbeera eyakola ki eyaliwo kubanga nti ekiseera kyatuuka nga ne bonookolotya nga wali ng'oli mwana mulenzi olaba n'abawala baatuuka ku kyokya naye ate gwe omulenzi kati ng'omulenzi olina kufa omuwala balina mutwala ate oluusi ne bamutta naye ate nituuka nti twali tuteeka okujoyininga abayeekera tusobole okukola ki okuba nga naffe tugenda okwetaasa so kuyingira amagye tekyali kyeyagalire yali mbeera na nnaku mu biseera ebyo ku buto bwo bwe waliko ng'abazadde bayinza okukkiriza okugenda mu magye oba ogenda mu buyeekera obwo bwali buyeekera tegaali na magye mu butuufu ekintu ekyo okibuuzizza naye mu butuufu bwali kyali bwe kiti President Museveni kati atufuga ye commander and chief yajjanga ne bakaders yasooka najja ne bakaders nga bw'olaba kampani abakola campaigns ne bajja ne bagamba nti twagala mutuwa abaana tugende tubatendeke tulwanyise omusajja Obote abbye obululu bwa DP ye password gye basinga okukozesa era bannadduli abo ba Haji Nadduli omugenzi ayogerwako olwaleero yakola ekyamagero kankite ekyamagero yali omuzira namige kantu muyite muzira newankubadde nti omufuta bamuzira ye mukulu Lutamaguzi bakola omulimu munene okumobilizinga nga bakaders abaana okulaba nga beegatta ku NRA era nga ne muzeeyi atambula n'abasajja abo dowa to dowa katabamanya amanyi mu bulemezi abantu bali bazadde osanga omusajja omu alina abaana 15 alina abaana 2 alina 8 alina abatono alina 6 nyinga abaana bali bazadde nga balina abaana kati ekiseera kyatuuka abavubuka abaali abakulu basooka bagenda abali mu kyomusanvu kati kyomusanvu yabanga n'ebirevu ne bagenda ne bajoyininga kakati nga omukweyagalira waliwo ekyatuuka ate nekibeera kyabuwaze ng'olaba ate n'abasigadde battibwa nga tutoyinza kulinda nti njamuwaayo nga neesiimidde ne bwaba bwati ng'alina okugenda kati mukama wange ekyo bwe kyali so mu ntandikwa waaliwo abaakolanga mobilization yaliwo Haji Nadduli abo nga bayita mu families ez'enjawulo okuwaayo abaana abakuzeekuzeemu naye ne kyesanga nti ate embeera yakyuka neetabuka nga naawe olina okugenda oba oli muto olina okugenda kufana kuwona so olutalo gwe oyingirira wa kubanga ogambye nti by then yali Nakaseke yali Luweero saawa eno gye tuyita Nakaseke naye kati otandikira mu ngambe mu nsiko ki mu kibira ki mu kampu ki kikyebankozesaawo kakati tutandikiraawo mu bibira bye Nakaseke okukola training tumala training ne wano kyesitategedde nga tunagenda ku training bw'otuuka otya okuyingirira ddala n'ogamba nti neewaddeyo olunaku olwaleero yali 83 ebintu byabijja bwe bibijja nali ne mukulu wange kale yali ayinamu obulwadde bw'omutima kati yali atya nnyo okuyingira mu bintu ebyo ye tiyagenda mu kulwana naye nga yali ayambako okukola obwa militias ye muntu eyabanga talina mundu naye n'agenda ne yeebaka wagudde kava n'aleekinga abasirikale Bobote n'aleeta information nti abasajja bali bwe bati balina emundu bweziti bali bwe bati ng'oteeka okuleekinga n'omanya omuwendo oguyingidde so oyinza okuleekinga empewo ate banno n'obaleetera obuzibu kati gwe mulimu gwe yali akola kati nali ntambula naye waliwo olusuku naye nga silwali lusuku waliwo omuti ogw'omutuba
nga gwetoleddwako ebikolo by'ebitooke nga 3 naye nga waliwo ekikolo kya goowa ekyagwa njagala ngende menye ku kikajjo kumbe egiŋŋenda baasaliddewo omukazi baamusala omutwe ne bagujjako ne bagussa wali ekiwuduwudu ne kisigala wano bwe kiti ngenda okulaba ng'entuumo bweti omusayi guyisa nenzibuka emisinde kiwalazima ne mukulu wange we yali namuyitako buki buyisi nambuuza kiki omanye ebiseera ebyo twabyayitanga abakyoli bayingidde saamuddamu nenzibuka mpaka naye yajja ngoba nambuuza kiki nemugamba wali battiddewo omuntu namuyita na muntu kati engeri gye yali alina experience ey'okubega n'ayagala agende akakase ddala kiki ddala omuntu bamusse agenda okutuuka wali akomawo ngamba tibambi gwolabye mukazi bamusazeeko omutwe nga bwogulabye naye bambi abadde mukazi abadde lubuto nempulira nga muli kikoze eki wadde nali muto nga kinkutteko kakati mba ndi awo era akaseera tewayita bbanga ddene abasirikale bobote ne bayingira bwe bayingira waliwo omukyala yali lubuto yali mukazi mulungi nga muwanvu yali munyarwanda yali muwala mulungi ne bamukwata ne bamwebakako lwamala omwebakako ne batandika okukaayana ono omukazi alina omwana muwala mu lubuto mulenzi ko bali ne abamu kati nga bolaba lera tulina ttiimu z'omupiira wano mu Uganda oli n'agamba manager goba ne babetinga kati katugere nti babetingira ku muntu ne bamuyuzaamu abaasinga nti mwana muwala ne bawangula otegeeza ki ne bamuyuzaamu okumusala ne bamuyubuluzaamu bwe bati bawakana mu lubuto mulimu mwana muwala bamulenzi naye twatuuka wali gamba kyampa ekifaananyi kirala nnyo ne ngamba nti ate bwe batidde ono gwe bamaze n'okwevuunikako kati ate nze kati n'ekirala waliwo abayusi babanga n'amafumu nga mubaamu olunyago ono omuti gwe bateekamu nga gwenkana bwe guti naye ng'effumu wano gazi nga gwanvu emabega kuliko omuwunda nga baddira obwana obuto oby'emyezi 9 myezi 8 nga kasuka mu bbanga bwati n'akatega effumu ne baseka kati akafu akamulamu n'olaba embeera eyo nga yeekuwaliriza okugenda okwegatta ku balwanyi abaaliwo ebiseera bwabayekera kati yensonga eyo muganda scenario si nyangu okutwaliza wamu okay so ebyo ne bikuwaliriza yampaliriza wadde nali muto nange ne ngamba nyenze oba nfa nkole ki fe kubanga twali tukyalina kye tuzza so onogamba nti ngenze era so wepangulula otya okuva ewaka n'ogamba nti ngenze ku luno n'otaddira ddala kakati okwepangula kyali nti lwatuuka nti ekyo kyafuuka kyawula ntamu kubanga omukazi omumanyi ku mwana ayagala nnyo omwana we era tewali kituuka ku mwana we nga ekitone ekikyala nga kizadde omwana waakyo ne bweba nsolo buli wekikwata ku mwana waakyo kiwulira obulumi obw'enjawulo buli akikwatira ku mwana ekitone ekikyala obulamu bwakyo bwekola ki bwe buli ku mwana era osanga batono nnyo oba ekitonde ekikyala nga tekyagala mwana era ekitone ekikyala kirwana nnyo okulaba omwana waakyo oba waafiiridde maama nakyo kifiirewo naye abakyala batuukanga ngadduka n'ayoola embwa ng'amanyi akutte omwana n'amuleka ate mwana wattu embwa n'agiteekawo naye neesirika agenda okutuuka eri nga mutuufu mukuddika yeekanze yayodde ki mbwa omwana yamulese olw'ekikango ky'emmundu ezikola ki ezivuga ekiriwo akati n'olwekyo awo kyali kifuuse kyawula ntamu so kati gwoveeka n'ogamba numbi kati ogenda okudda awaka badduse dda nawe wadduse bibyo n'oli yadduse bibye omanyi kyenjagala okumanya nti abayeekera nabo okubatuukako tekyalinga kyangu era bangi obawulira bagamba nti ffe twagamba oba tugende tubasange wa nti nabo baalinga mu kava zaabwe nga tomanya gye bali gwe ku myaka egyo ova otya ewaka okusisinkana abayeekera nalina mukwano gwange yali yasookayo nga bwe gambye nti waliwo abaatusookayo mugamba ngamba owaye kiki ne mugamba njagala kola ki ojoyininga ki oyeekera ojja kwogerako nnyo onoosobola nagamba ne mugamba nja kusobola natugende
waliwo ekyomukisa omulungi waliwo training yaliwo nenjegattako mu bibira by'Nakaseke yakuyise yampise ne mwegattako nenkola training twakola ne batupasinga olwamala otupasinga nali mmanyi nja kusigala awo awali mukwano gwange wenkola ki gwe mmanyi ali awo bayinza okungaba okumpimpi jjukira nti twalinaawo Nakaseeta waliwo bemmanyi waliwo olugo kikuba nnimba ng'ogenda oyitidde eri eruweero ogenda ogwe ekiboko waliwo Bakagwa Basitanule nga manyi nti bayinza okunteekaawo nagenda okola olwamala amafunzo ne bankasuka ewa afade Kyaligonza ebiseera ebyo olwo akulira kibinja kyekyo yali akulira ekibinja Abdunasa bakitanga Abdunasa naye nga kituula eno amaka gaakyo twatuulanga eno waliwo awo ekibira ekyali eno egindi eno ng'ojja eno nga ovudde ng'oyitidde ku luguudo wano ng'ova Essemuto ng'ojja eno bayitawo neerabiddewo katono awo ekyatuulanga kakati awo twasinzira ne bangatta yali mu Abdunasa seba Abdunasa yali etuulawo ngoma gombe kati awo matugga kulwe matugga kulwe matugga awo egombe waliwo ekibira awo nga wetutuula wetuva netugenda tukola operation zaffe oluba kujeri banjijje Nakaseke training mbuyekera naye eriyo training ekibuuzo ekyo nkibuuza nnyo abantu training kyeri mbuyekera ate training muli ku bunkenke buli sawa yonna babali awo training yali y'amaanyi n'embooko ng'evuga eva ku muzannyo nze banemanyi baba wa basic zokka kuyiga kuba mundu tageti kakati nno tewasigazanga buno jukira nno kati olwaleero bagenda ku training balina uniform ne bambala ne basibira kuno wera naye munnange wagendera mu kasaati bwe kati kayulise oteekwa kukola amafunzo ogamale maki amafunzo ye training so training twakoleranga ddala n'osoma amateeka nti oteekwa okukola bwoti oteekwa okuba oli wa mpisa kisookera ddala mpisa teri akulimba kaabe muyeekera kaabe ki asooka kusomesa mpisa n'amateeka agabafuga okusobola obbakuuma obulungi kubanga jjukira nti twali bato ng'ebisomoza bingi enjala etuluma ennyota etuluma tetulina bye twambala tuli awo kati okukuuma bateeka okuteekako etteeka nga kambwe nene time osobola osanga civilian wali n'omwambula kati ate civilian omwambula anti kyeŋŋamba singa baba tebakutaddeeko tteeka wawoga lwaki mbeera mu lugoye olukutufu nga nsobola okuba omuntu tekene n'agwa eri n'entwala byalimu kituufu osobola obira naye nga naye waliwo ekiseera kyatuuka nga naye ayambala bukete era nga bwasutama bw'ati kati ogenda mwambula ki ebintu byonna biri bweru ebintu byonna biri bweru Afande Kyaligonza yali atya gwenga eyaliko naye Afande Kyaligonza tiyali musajja mubi era ye musajja gwenkakasa mu basajja abalwanyi eyali omulwanyi yali mulwanyi era musajja mulungi kubanga be bamu bwe twali eyo mu ttale nga bategeera kuzina emmundu ennene gye tuyita nti emizinga atirale banga bo baali basajja balabika baali mu magye baali baludde balina experience baaliko mu magye amalala balina experience Kyaligonza kyemumanyiiko yali musajja mwesigwa ate nga mukozi mulungi ate nga ayagaliza era yakuba etwavaawo nga abasirikale b'obbo tebatulumbye oyita ojoko nga tuli bubi oyita ojoko kubanga yatujja wano mu bulemeezi wano tusooke twolekera enkola z'essingo kubanga oyita ojoko oyo n'omusajja omulala yatukuba ku ttaka we yali aleese amaanyi ng'oyita ojoko ali mu bbanga yali obagole agole ne bazi olala kwe kwali yali akomaaningawo yali ow'amaanyi agole oba ogole yali musajja mulango oba mulango mukyoli musajja yatuyisa binga alina n'omusajja omulala yali akulira ejjanga nga bw'omanya amadala egaddiŋŋana yali kiyengo
Kyengo mpulira mmwogera nnyo. Yatuyisa bubi nnyo ng'ate ne ayita ojooka atuyise mu bbanga. Naye eky'omukisa omulungi gye tukola wisdom tugenda essingo. Katonda n'atuyamba omusajja oyita ojooko n'akubwa puresha n'ekola ki? Ekendeera. Puresha bw'ekendeera awo netugenda nitubeera mu ssingo nga bwe tugenda mu safaari ez'okukola operations netugenda. Era twakomekereza wano omwaka gwe twatandika okusembera okumpi n'ebibuga tukomawo olwo nga oyita gundi Lutalo bamaze okweddiza obuyinza awo ne tuyitawo ne tugenda mpaka egindi eno essaza ly'egindi eribadde lisamba ne bulemeezi omupiira ly'Eggomba. Ne tugendako eyo ne tuyitirako Eggomba eyo. Kati nga tuli yakuŋŋaanya abaana bangi. Era ye musajja gw'otayinza gamba wadde bagamba nti alina eddalu naye waliwo omuntu alina eddalu naye ku baana be ng'abaagala. Ng'alina effujjo naye ng'abaana bakola ki? Abaagala. Ye musajja oyo si musajja mubi, musajja mulungi. Mu Lutalo yali mulungi nnyo era ye musajja omupiiganaaje kubamu abali aboogerwako. Era toyinza kumubuusa maaso. Wadde yali musajja mukulu naye toyinza mubuusa ki? Maaso. Ye musajja era abalwanyi abalungi. So bwe mubeera awo Matugaawo wotugambye mu kibira kyammwe ekyo bwe musinziiranga okukola operations zammwe yali wajja otayinza kwerabira gye mwakola. Kakati olumu tulina we twagatta omulabe waliwo awo ekitundu bakiyita Kirolo. Twagendako awo ekirolo ne Kannyanda emundu neevuga naye abasajja baali b'amaanyi naye twabakuba. Era operation evaamu ebibala kubanga twafunayo emmundu eziwerako. Kati bwe tuvaawo nga tweyongeddeyo tugenze essingo ne tukola operation ze twakola eyo Eggomba era ne tulwana ne tufunamu ebibala. Twajja tulwana nga tufuna ebibala. Yesu okulwana toyinza butafiisa. Kubanga golwana naye aba ayina ekisi. Ale nawe oyina ekisi okulwana kaba kakodyo. Olita kulimba nga asooka munne. Naye bw'olowooza nti olw'okuba nti oli ayina emmundu kubanga twali bato ng'ate balina experience otusinga abasirikale b'obote. Balina ebyokulwanyisa bingi ekyo kyakubiri. Balina ssente naye nga ffe tubakubisa obumanyi bwe tulina bakama baffe baatuteekamu. Era kyova olaba nti abasirikale b'obote baabuuzanga abatukuba batufaanana batya. Era bagenda okizwa nti tuli baana bato naye nga tubasobola. Era kyova nti twabanga gye twabeeranga mu kampu zaffe. Ka pulezidenti amaze okujja n'atugamba Kadogo tunaawangula Lutalo. Ne tumugamba afande tujja dduwa. Pulezidenti yabasinkanako. Musiko tubeera paledi zaffe n'atubuuza tekamu mulaalo. Natubeera tunaawangula. Tuga tujja kuwangula afande. Natugamba naye olowooza tuwambe. Tumugamba afande tuwambe. Natuga tulindeko. Ekiseera kinatuuka tujja kukola ki? Kuwamba. Tujja kuwamba. Nga tuli bamativu nti abasajja tubasobola. Twali batono naye nga tumanya abasajja tukola ki? Tubasobola. Kati obumalirivu twali tubuyina. So omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti gwe ayingira ng'oli muto bw'oti tolina memories zonna lunaku lw'osooka okwata emmundu. Kati gye twayitira nga tugenze ku operations eky'omukisa omulungi obaka nga menta nfuna omukisa nasooka agenda nga komando. Kubanga akyali kizibu nnyo nti nga mugenze abantu 100 nga muyinza okubako n'emmundu katugeze abantu 10 ne muba n'emmundu nga 2 abasigadde makomando. Ono abo batebakutte. Training bagibawe y'abakomando. Era twakozesanga ebintu bino bwe batolina mundu ng'obeera ne guruneti. Kati guruneti eyo ebiseera ebisinga yakolanga nga kikompola. Ng'oyinza ogikasuka bwoti n'okasuka omulipuko ne gugwayo
kati ngeji bateeka ndi mugantu wani bataddewo w'emmundu babiri n'abatalina mmundu nga bataano mwe mu defending abana abalina emmundu singa munnamu ono bamukubye abatalina abatabaddewo ni mukaba kati guvumenti zino zayambangako okukolanga ebikompola olumu kakati okupanda twagenda ku operation tufunza abalabe ne tubakuba ne tufuna emmundu eziwerako abamu ne tufuna naye olunaku luno nasooka okufuna emmundu nalabanga afunye golodi kubanga namanya nti kati olwaleero ankuba nange mukuba okusinga luli annumba nange mulumba nkiwulira kubanga bw'oba olina ekisi oba mumativu nti bajja kunzita naye nange nga nkoze eki nga neerwanyeeko munaye ebintu bino byanjawulo fe abali eno n'abaana abato bo balowooza komando oba olina emmundu oba tolina ye komando aba komando so nammwe emmundu muba muzeetaaga tewali ne oba komando twagendanga ku mission timugende ku polisi mukime emmundu era nga muti kugenderako abalina kuki ku mmundu newankubadde waliwo abatalina ki era ne polisi ne tuzikuba ne tuzijjako ki emmundu omanyi security ebiseera ebyo polisi yalina ntono nga tusobola ozikuba ne tuzijjako emmundu wadde twabanga batono nga tetulina mmundu nga abalina emmundu be batono ne tuzireeta twamala okuwamba olwo gundi eri ne bagikyusa ne ba sevens naye nga gye wagiramu mpaka nagiramu kati paka ne tugendako eyo waggulu mu mambuka bwe twajja wano e Kampala etwakuba ne tujja ne tuwamba Makindye sevens tuvaawe Makindye ne tweyongerayo tugenda mu mambuka eyo kati mukama wange tuva Matuga kugambye twakola withdraw nga gundi atutwalaganya oyitojo netugenda esingo mu Lukoola kati tusinziira eyo tusala tugenda Egomba eyo gye twasinzira ne tulumbangako ne Masaka eyo ne tulwanira ne tuddayo kakati mu kuwamba tujja tukuba tujja tukola ki tukuba tujja mpaka mu Lubigi tuveeyo tuvubutuka eyo tujja tusala Lubigi Busega tutuuke Busegaawo kati tutuukaawo tujja tusala nawe twasaliraawo nga bwomanyi okulwana ebiseera twali bato waliwo obutundu bwesisajjukira buki ate nali sikulidde mu kibuga nze kibuga nasooka n'okulaba amasanyalaze katono nga yiteerimu mu kyalo kyakala nali kulidde mu kyalo batuleeta batusaza tutegeera naye kata twamala okulaba ku mataala twagamba twali atuzzayo mu nsiko kata twalaba ku mataala ngamba Bulemeezi Luweere ebiseera ebyo yali teri masanyalaze ekituufu eri gye twali mu ttale njagala nkubuulire mukulu Kisubi era bwe tutuulira ensi eno neewuunya nti omanyi waliwo eŋŋombo olwaliwo eyogerwa kankwonekaawo katono eyogerwa bannabyabufuzi nti tewaliwo Uganda kyekyuseemu naye nze nga bwe ndaba Uganda erina kyekyuseemu kubanga nze gye nakulira sagala nkulimbe mwami Kisubi fa amasanyalaze nzisaagala bagabanga gabbalirirwe era nga sinza ku nga ndaba waya ziyitawo ne zigenda mu bubugabuga olaba miti ndaba miti na waya era nze ebbanga lye namala tuli bato nga tuli mu ttale okulaba amasanyalaze gano nemmanya nti gano masanyalaze gakola kino na kino ngalabidde wano nga tumaze kuwamba Kampala kati saagala nkulimbe kyamasanyalaze nze galabidde Kampala ogeetegeeza nti ago maki masanyalaze naye nga luli nalabanga naye nga sinsobola kitwalanga kikulu naye kati twamala okuwamba so bwe mwalaba ku masanyalaze bwegamba ge mataala otyo so nga bwe twabeeranga era mu ttale eyo nga batulengeza bukuya nga tuli mu Lukoola ng'era ndaba obuntu obwako egangola era awali akabuga ne bagamba ago era twabuuzangako olumu amataala agagaka bwe gatyo empewo bwejja tegazikira kole balugamba kyaka okugajja amasanyalaze empewo bwejja tegazikira nga tulaba gaviirako mpaka kiro nti tegazikira nti ago masanyalaze
kakati netusala netujja wano emakindye tumala okukuba makindye twagikuba kubanga jukira nti waliwo ne bannaffe abava Entebbe abakuba obonyo nabo bamuli bubi naffe wano tubatayiza tubakuba ne badduka ate jukira nti buli olumba omulabe ng'atidde abakuwa respect adduka ne bakwata ekkubo ne bagenda paka ne tubagoba paka eyo Mambuka. Okay. So muve Makindye. Muddawa tukwanga bangi mpulira bwe bamalanga okuwamba wano. Ate nga bakwata lyebombo kwolekera. Era netwakwata. Netugenda. Emboozi. Awo tutambula netugenda netutuuka Kaluma. Olonga baba waliwo bannaffe abali basoka. Emmotoka wali zaali weziri. Kubanga tumala okuwamba emmotoka ezaali eza gavumenti olwo zaabazaffe. Ne tutambula tugenda paka ku Kaluma. Waliwo bannaffe abaali basooseeyo awo ne wabeerawo ensiitaano. Ne wabeerawo ki? Ensiitaano. Naye yali abaliyo. Abasajja baali bakoze ekisenge. Mmanyi nti okusinga obuzibu bwali Kampala wa. Ne mu Buganda. Era olwatuuka eri abasajja ne beekuŋŋaanya baali bangi. Ate baali batende kati nga balina ebyokulwanyisa. Ne bakola ekisenge. Ekisenge ekyo kimenya ndo kiti kyali kyangu. Kaluma era abaana baafa. Kubanga twasooka ne tugenda n'omutima ogusaasira nga batukuba mu kakodyo. Wasanga nga abaana nga bakutte enkoko ng'olowooza bazitunda. Kumbe ogenda okugwa mu basajja oba mwakabayisa bwe muti. Ng'omuliro ogubavaako emabega nga Katonda yamanyi. Naye nga wano mubayiseeko mulaba abaana balina nkoko mulowooza bazitunda butunzi. Kati n'olwekyo embeera gye twayitamu teyali kinyangu. So Kaluma mugirumba gwe ani yali akuliidinze? Baali batuliidinze era kwaliko afande Matayo Kyaligonza, waliko omusajja omulala ali awo bamuyitanga Stanley Muhanji. Njijukira bulungi. Baali basajja abo. Ate engeri ffe gye twali abaana abato nga bw'omanyi twabangamu nti eno kibinja gundi. So eyo malayo bbanga ki? Ebbanga eyo bwe tugenda bwe tuvaawo ne tugenda ne tuyitira awo Anaka awo waaliwo ambusi zatta abaana. Ambusi zaali Anaka era buli muntu yawona ambusi za Anaka. Ng'era bw'otuuka Anaka awo awantu awo abasajja waliwo baatukubirangawo nnyo. N'ogenda n'ekiti gumu ambusi zaawo zaali z'amaanyi. Era tewali mwana oba veteran atamanyi butundu obubi nti bwafiiramu abantu bangi. Nga batukuba. Era kyova nti okuva ku Kaluma nga tumala kukola convoy z'emmotoka ez'abantu ba bulijjo civilian abagenda eggulu. Nga awo bafunira convoy omusooka kwekuŋŋaanya. Kati nezimu emmotoka oba ngaana ne tuketekebwako amagye ne gagenda nga gasaggula ekkubo. Okubanga abantu batuuka ewaabwe gye bakola ki gye babeera. N'abantu okutambula nga convoy erina kusooka kukolebwa. Ebiseera ebyo 86, 87, 88 ne 89 egyo emyaka ng'okuyitawo wamala kuteekebwawo convoy nga bafuna escort okubatuusa eyo. Awo Kaluma n'Anaka awo nga waliwo abasajja bobota baali basigaddewo. Jiga twali tulwanagana ne badde erikodwa bagole Sumini Ofono Chaka bagundi abo. Waliwo omusajja omulala awo baali bagumbye awo nga bo bagamba nga balina endowooza obeegamba nti basaleko ekitundu kyeri bakisigaze bo basigale nga bali eri. Bakole ensi yaabwe. Tindoza kibalina ekirowoozo kubanga twatuuka ekona kiraka waliwo akatundu nga wakava eggulu awo. Bakayita kikona kiraka. Abasajja bagumba awo. Era buli Kadogo asinga musirikale asinga yali asooseeyo amanywa amuliro ogwali awo. Abagala ensi yaabwe eve ku kona kiraka. Kaganga bo balowooza balina ekirooto nti awo tebavaawo.
Okay. Naye olaba Katonda yatusaasira era ne tubakuba abamu ne bayingira Sudan. Okay. Kati twali tukyali awo nga bopono kyaka baani abo bagole bagundi abo baderigodwa tubafunziza ate konyi nabulukuka. Yali konyi yali yakwenda ala kwena abulukuse kwena yaso nabulukuka awo oyo nakwata lineri nga jeno ejindi mu Eastern Busoga oyo naye kyo mukizo omulungi nakubwa twali tuli awo konyi nakola ki nasituka twali tuli abo bopita otayine basituka kwegamba ze bwe tunulira bannayi obuzibu bwali bungi barabona wabalwana koni wamulwana konyi oyo namukubako kitundu kubanga nga bwe nagamba okugulu kuno kati mbandi awo eggulu ekona kiraka mu kitundu katundu kaawo bwenfuna fragment n'enkuba okugulu fragment just kali kantu katono ne kankuba okugulu bwe kankuba okugulu ne banjijjanjaba ne kawona naye oba engeri gye twasiibanga mu butusi nga tukola nnyo operation nga kumpi ng'osobola okumala wiiki nnamba nga tunaabye oli eyo mu kibira kola ki kati ne walunguula bamala okulunguula ebbwa ne lisattuka kati bantikka bankomyawo batukomyawo bankomyawo ntuukira wane egundi wane Lubowa okuva Lubowa ngendako mu ddwaliro bantwala mu ddwaliro Embuya waliwo enkambi. Okay. Kakati bwenvaawo ne bandeetawa ne bandeeta Embuya otuuka Embuya ne bangamba genda Emulago nengenda Emulago mu kinaana Embuya ne bakurifalinga mu kinaana mu 9 Emulago bwentuuka mu kinaana mu 9 bwentuuka Emulago ne bangamba okugulu bagenda kutemako nepulira nga amagezi gakoze eki olwebbwa ng'ekigere bakiridde kati maama yali azze okundaba ne mugamba bangambye ekigere bagondako kikola ki kitemako nangamba tugende muki tugende kangende Nakaseke ngende namukwano gwange yali namukwano gw'omuzungu bamuyitanga Babula abaali bazze ebiseera ebyo Road Cross abazungu bajja nnyo mu bitundu ebyo byalimu entalo omanye abantu baali baavu balwadde buno buwere bino biki eddagala nga bw'omanyero ekitundu ekibaddemu ki olutalo okubawa obuyambi emmere ebintu ebifaanagana bwe bityo n'agenda n'amugamba muleeto olwatuukayo omukyala n'agamba okugulu tekujja kutemwako omukazi n'akolako operation era nga bwe nagamba n'asala kuno ennyama n'agiteekawa kuno tibasala ennyama eni bagiteekako nemalayo mu ddwaliro awo namala ebbanga lya myezi 6 nga ndi ku kitanda nga bansibyeko ekiseminti kati ebbanga lya myezi 6 ebyaggwako ne bansiibula ne baŋŋamba nteekwa okumala emyaka emirala emeka 2 nga okugulu kuno sikugozesa mintu gy'amaanyi n'eŋŋenda eka n'embeeraawo kakati engeri gye nali omuto ate ebiseera ebyo sijja kunenya nti abasirikale nga tetulina budde ebiseera ebyo abasirikale baabanga bize kubanga mu mambuka waali wazibu jjukira waaliwo embeera ezo awo mu 9 bannaffe balina okugenda e Rwanda Abanyarwanda bannaffe baatuyambako bwe twali nabo kati nga tewali budde bw'oyinzaga nti omusirikale ayinza okujja n'akulambula okusomozebwa okwo nakufuna kw'amaanyi kubanga nagamba natuuka n'okugamba mbadde nkola ne bannange tebazze kundabako naye nga mu butuufu ne boonenya nabo bali ku muliro koni gyaliira kwena gyali bali bagenda Rwanda akadde tewali kati nefuna okusoomozebwa okwo ebbanga mba nkyali awo n'omwaka tegunnawera nkyatudde waka nengenda okulaba mukadde mu nnimiro kali kasana musera kaseera ka January kasana kaka bulungi jukira twakadda mu lutalo obuyumba twalina obw'amabaati abasirikale bobota amabaati bagatwala twazimba bwa ssubi kati mba ni mu nnimiro ngenda okudda akanda kajja katwanga baba
gundi akolezze emmese akutte emmese ne zigiteeka amafuta n'agiteekako omuliro eyingidde enjuuyo mwosula enjuuyo ekoze eki eyidde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu butuufu kye nasooka okukabya dokimenti zange ebiwandiiko byange eby'eddwaliro ngamba kati ngenda kukola ntya era ngenda kuddayo ntya. Paka waliwo bamuyitanga Bashiri yali olwo bamulonze ekyamaani w'erosi tu ebiseera ebyo kangambe nti yali wattu ngenzeeyo yali wa defense owattu bamulonze ebiseera ebyo naye nga ne muyitiramu ensonga zange nangamba kubuulire mwana wange nti wawona okufiira mu nsiko ogenze mu mambuko owonye okufa obadde ogenda kufiirayo tewali agenda kukwata ne bonoogenda tolina kyokyazza okugulu kuko kuki obadde owonye kutemako kati era ogenda kuwulira okugulu babadde bagenda kutema nange wano sikuwulira okugulu babadde bagenda kutemako naye kakati bw'obanga bakuwa emyaka 2 ate ebiwandiiko byo biyidde wali tudda waka nosooka okiwawo obudde kati jjukira nti olwo emyaka 2 giweddeko teginnaggwako emyaka gigwako 2 abasawo gye baŋŋamba nga mu butuufu ekyozo kyanjigira ŋŋende naye ŋŋenda kunnyonnyola ntya kubanga ebiseera ebyo abasajja baali tebakuwadde bwe bakulifaalinga kituufu bakulifaalinga ng'ogende emulaba baali bakambwe nga n'okusiba basiba obudde obwo tebwali bwangu nga bayinza okuteekako omusango otagenda kukola ki anti kati ndi musirikale nzize munzijanjabye mugambye nti tetugenda kusobola genda emulaba ogenze which means olina okubaako n'ebibaluwa byompadde okuva wano ngende emulaba anti byebyajja kati emulago byebyajjira mu kayumba kaliko eggambi so emyaka giweddeko ebiwandiiko tokyalina sikyalina kakati ng'ennamba ngimanyi era n'abammanyi bakola ki bammanyi kakati mba ndi awo ne ŋŋamba naye ddala twakolera bwereere nengende oyo ogambye defense eyali owattu ebiseera ebyo yali w'amaanyi ng'awulirwa ate nga yali cadres be bamu abaali basomesa abantu mu nsiko n'aŋŋamba kireke ne mugamba naye enviiremu awo n'aŋŋamba tofayo obulamu bwe bugagga tandika obulamu obupya kati 9 neŋŋamba ekyalo sijja kisobola ne wawo munnange yansomera ddiiro nanga ajja tugende ku nnyanja ejangu jja tugende ku nnyanja nemugamba ennyanja nga nange nakomanga kulaba mazzi nga ngalaba ku mayanja tuli mu lutalo mu nsiko eyo mu mayanja asalaganya ne bulemezi n'essingo neŋŋamba ennyanja efaana nti ennyanja nankubira ekifaananyi naŋŋamba eringa mayanja naye ate yo nnyanja nene n'ekifaananyi kimpa kaluma neŋŋamba kangende ndabe nenjijja ku Kampala nayita mu Buyisi neŋŋenda Entebbe Entebbe awo bayitawo Mutungo Kigo neŋŋenda nendaba amazzi ne batandika okunjikiriza otwala wakuyise ku nnyanja kolaki kuvuba ntandi nange nyingidde okuwa nga bw'oŋŋambye okunoonya obulamu obujja tandise okuvuba nvubye baganye nno baali baganye abeerosi jjukira bwe nali ŋŋenda saasaba bbaluwa yaki enyanjula eno ne bagamba kyebika mwe mutolose mu magye mwe baali bayeekera biki kyofagwa nakaseke tuteeka okuddayo ekiifu bamuyitanga Kabula siriikiridde n'akasente sikayina akanzizaayo wa mu kyalo nemusirika nembeeraawo nensirika kati nga mudookinga ngenda bwenkola kati lumu ngendayo mpita wandaba sooka ojje mulenzi ebbaluwa gye nakutuma wagireeta namuddamu nga nopya obusungu bunnuma nemugamba muzeeyi mukama wange sikujeemedde
neze sina sente zinzizayo kukima baluwa nangamba simwe mwatuloka mu maji ne mugamba n'amaji bantu muntu ne mugamba nzibye nanga ne mugamba n'ekyaye nanga kana ko ya kuvuma ne mugamba muzee sikuvuma paka webandeka nembera ku kyalo ne bandonyerezaako kati ne bangamba nofuuka omuvubi nefuuka omuvubi sebo nembeera ovubirawa eyo ku mwalo baguyita Mutungeera okay nembeera ku mwalo ogwo nefuna mikwano gyange mba ndi awo ngafuna mikwano gyange era abali muki abaliko abasirikale nga tunyumya ku Emboozi nga bampa story nga tukola ki ambeerawo ngafuna emikwano na buli kati mba ndi awo mpa ku radio mba nkyali awo exercise yasooka nga muzee yayogera commander and chief president Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni agamba abantu bange abali mu betwalwana nabo bakadogo oba bavaamu batya bajje bewandiise bafune yakantu katudduka mu mwaka kyogwo yali tuli mu 9 tukyali mu 8 olwo ne CA ebyo nabiwedde eno mu maaso ko batandise okuteekawo ebisanja abantu balonda bwe mpulira ekyo nzija kati bwe nzija waliwo awo omwami bamuyitaani angamba wayimu abaali abajaasi bagambye mugende mwewandiise olinda ki ngenda mba nkyagenda nga waliwo omwami wamuta Kigundu Masias angamba omanyi wali Kadogo nti nali Kadogo walwana nti nalwana naye jatujja nkutwale wali abalwanyi bannaffe antwala andagayisa isa ono Sekasi waliwo omukwano gwaffe bamuta Sekasi naye yalwana yali Kadogo awo ntandikirawo okufuna emikwano egy'abalwanyi kati tugendako lumu yali akalulu akali ekisanja ekyaliwo ekya 2016 obaawo awo tugendako egindi awo batuyise nga akaluka naatera okusembera tugenzeeko Wakiso batugambye muleete obutabo obwawawumuza biki mulibadizaata naye tulibadizaata tuyombeddeyo waliyo ne munnaffe omu bamuyita Bugembe yafa bambi ani yali abakuŋŋaanyiza olwo atukuŋŋaanyiza waliwo awo gwe twali awo waliwo omukyala gwe twali tulonze yali musirikale w'omulwanyi bamuyita mukyala Wamala nga yakuŋŋaanyiza abaveterani mu Makinde Ssaabagabo nga Wakiso mwagendera otyo kati batutuuka batusaba gundi obutabo obwatuwummuza nga tetuwuyina tubagamba president yagambye bwati era n'abatumanyi batukola ki batubuuza ennamba zammwe muzimanyi ko ffe tuzimanyi kubanga buli muntu yenna ennamba zafuluma 47 oba mwezi gwa 10 awo wa myezi egyo ennamba buli muntu magamba mwazifuna muti tubaga sibundi tuyombeddeyo ku district eyo so waliyo n'afande Tamale era ali eyo waffe yali ali mu exercise eyo tuyombedde tumuyombeza timwakola bubi mwabaana abaganda mwe mwasinga okuva mu maje kati babasiibudde tumugamba afande okutunenya wali badde omala kutubuuza gwe lwaki wavaayo buzibu ki wakola ki wafuna kati naye twavaayo nga tetukkaanyiza nagamba mujje bombo netwesitula netugenda ebbombo muliko dizi netuwaayo ennamba bagamba ennamba yekintu nizijogera taja namba yako nitugitaja buli muntu n'ataja eyiye bano abandi bagamba mu database tezikola ki tezirimu endala waliwo atagirimu abamu nga mulimu abazirimu ng'osanga ennamba erimu abantu babiri tetuvaayo nga tetukoze eki tetukwataganye netukomawo kati tuba tuli awo kasi oyo gwegambye kasi isa awulira program nga gita mukulu gita akola ki ayogera kole yali ayogera ku CBS ngayogera ku kintu ky'abakadogo abavaayo abaliwo obuzibu biki tugenda okuba nti ate gita bamukutte ne bamusiba netusirika
gamba oluvannyuma lw'okwogera okwogera oyo ng'avaayo ng'alwanirira bakadogo tugamba jita bamusibye fena nga tetumumanyi naye nga tuwulira ayogera ku leediyo tugamba omusajja otumunoonye baka tulikola ki tulimufuna naye jjukira myaka gyetoolodde jita tuddamu okumufuna tumufunye wano jjo kino ekisanja kwekufuna omukolo jita tumugamba twakunoonya dda ne tumufuna kakati tumufuna tugamba ekiba kibe omusajja avuddeyo naffe ebyali bitukolebwako nga bakadogo nga tumaze okuwamba omanyi mukulu Kisubi ebintu byakyuka okuva 86 twamala otuuka e Kampala embeera n'ekyuka nga kifaanagana nga bw'owasa omukyala nga muli banaku ne musambula ekibira ne musiga emmere n'etandika okubaloba emmwanyi n'otandika okwekyangira ku mukazi bw'omulaba awunya tanaaba kutukula akaddiye bw'olaba obuyisayisa bwatandika okukola ki okuvaayo ge mazima era bakadogo abamu ne beekyawa abalala ne babasiba naye nga kibasibya tezaabanga nsonga nnene wabula omuntu ng'asobola okwesonsaako akantu naga wuyo mumweke mabuusu ne bakusiba agadizaata oluusi nga ayinza okuba nga alina kyagambye naawe n'owuyanga naawe kikunyigiriza n'omuddamu bubi ng'omuntu kubanga n'agamba basiba tukuwa wuyo mabuusu ne bakusiba n'ova mukomera n'obonaabona kati ne bakusiba nga terina agenda kukulondoola kuba tewali musango kubanga ekiseera luli yali atweyimirira baali ba senior officer abamu abaali batutegeera obulungi asooka yali president olwaleero owokubiri yali Salimu Sale abalala abamu balwejima baali basajja bantu balamu olwo bagenze ewaabwe bambi bafudde n'okola ki n'okufa kakati abaana abamu ne basafalinga mu mbeera ekola ki efaanagana bwetyo abamu ne bavaayo olw'okuba omanyi omuntu ayinza okukubya empisa mukulu Kisubi nno kituufu omuntu akukubya empisa n'akutamya ekintu n'ogamba nninda kufa n'odduka naye nga ekikuddusiza sigamba nti wali oyagadde naye era kino ntera nnyo kigamba abantu nti bajjukire we twali mu kibira eri awataali mmere awataali mazzi awataali lugoye ensekere nga zituluma aduyi atuyigga enjala etuluma nga twasobola okuguma ne tuguma tewali mwana yatuluka naye twali tulokedde nga tiwano tutuuse ku lyengedde kiraba ewaliwo embeera etaali ki nnungi era kyola nti mukulu Kisubi sikkaanya na kigambo kumpita nti ndidizaata mbuuza lwaki ekisooka nagenda mu nsiko tewali ampa musaala nagenda mu nsiko nga ndi muto kasi neesalirawo lwa mbeera ya buwaze ekyokusatu twali kufa na kuwona okufa n'okudda okufa n'okola ki n'okudda ekyokuna bwe tumala okufunza omulabe twafuuka banunuzi twafuuka baki banunuzi ddala omununuzi ekintu ekyo mulimu bw'oba okiwulira mukulu Kisubi okiwulira kizitowa kitya omununuzi eyeewaayo okununula eggwanga lyaffe Uganda okulijja mu mikono gya Milton Obote ne basajja be kuba bangi badduka bangi beekukuma bangi baafa twewaayo ne tununula eggwanga lino kati omuntu bwampita disaster wadde navaayo nga sisiibudde sikikkiririzaamu ndi mununuzi erinnya lyatuyitibwa twali baki banunuzi twanunula eggwanga lino ne tulijja mu mikono gy'omusajja Milton Obote ne tulizza mu mikono gya bannayuganda era akabonero akalaga nti twanunula eggwanga lino ne tulizza mu mikono gya bannayuganda ke kalulu akaakubwa ak'ekikungo mu 1994 nga bagenda kubaga ssemateeka afuga eggwanga lyaffe Uganda kati ompita otadizaata nga nze naleeta ekintu ekyo sikikkiririzaamu oba navayo sisiibudde ekyo tekira kikola ki sikikkiririzaamu era aboogera ebigambo ebyo bye bamanyi gye babijja ekirala kyenjagala nyongere ku ekyo mukulu Kisubi otyo kakati bangi beekwasa ensonga ezitali ntuufu oba entuufu mu ndowooza yaabwe
Leero singa mukulu Kisubi nzija n'enkola ewuwo. N'enkola nemala omulimu negukola bulungi nga bw'okola ki bw'ogwagala kizza ku kino twanunula eggwanga ng'abanunuzi. Bwe mala okukola mu butuufu nembaako ebinsumbuye ne sikusiibula nga tonsasudde neŋŋenda. Ne bwenkomawo nga nakola tonsasula. Kyeneebuuza wano ne mu mbeerayo kubanga ekikyo si kyagamba nti oba wadduka. Naye mpulira embeera eyaliwo nti wagenda mu ddwaliro. Era oli we yalisuubidde lwakwakenda bake wasuulamu step. Bwe kuba nti ebintu yadde byajja tewaddayo. Kubanga oli yalisuubidde nti ne bwe wandizeeyo n'ogamba bannange ebintu byange byajja. Naye bankeberere mu records wali tulabe nagenda ndwadde ne bampa ebbanga bwe riti nkomyewo. Ndabangeere abaalisobodde okizza. Sebo mukama wange. Kubanga ffe bwe tugenda ne tusoma empapula zaffe ssebo zimanyi naffe okujja. Naye tuddayo ku UNEB ng'ebintu bakyabirina. Tuddayo ku masomero gye twasomera ng'ebintu bikyaliwo. So wano tewaaliwo kutereka bintu by'abantu nga ne bw'aba abuze emyaka 5 addayo ne babiraba. Sebo mukama wange ensonga egy'obuuziza ntuufu nnyo era kyovola nakujuliza nagenda neebuuza omusajja yali defense. Oli yagamba bive mwana. Nangamba biveeko. Ani kye ngambye nti akati oyinza oba wasuulamu. Ensonga yali bweti. Mu butuufu okusinziira ku mbeera yaliwo. Ffe ng'abaana abaleeta ekintu kino twatuuka ne batukyawa. Naye nga ekitukyaya siyinza kugaa nti kyali kino. Tewali Kadogo ng'ayitibwa erinnya nti Semwogerere oba Kikomeko oba Lutankome oba ani nga abayingira okuva 81, 82, 83, 84 katukomaawo oba 85 nga Kadogo yafuutukeyo mu ttale eyatuuka wano n'atuukawo n'atuuka e Kampala n'amala okuwamba Kampala n'addamu n'ayagalwa nga we yayagalwa mu nsiko. Ekyo ne bw'oli kyazaali agenda kikunnyonnyola. Nze kankubuulire twalina kati nze kyemmanyi kubanga twali mu unity emu yali Sekitoleko namuwuliranga nga bamwogerako yayingira alina emyaka 9. Naye Sekitoleko nze bwe mulaba ye musajja yali omukkaka ate nga ye musajja awuliriza wadde yali muto. Akati embeera oziraba. Okiraba? Naye weewuunya bamusibako ogusango nga guyinza n'okutwala kalabba. Naye nga kimusibyako omusango si kinene kuba nti yali afunye okuba nti lieutenant nga mwana muto. Ng'ate si ye musajja omuyivu. Ekyo kyamuleetera obuzibu. Oba bakimanya nti omwana ono buli myaka omanyi mu magye buli bbanga luvannyuma lwa myaka 5 singa oba ng'okoze bulungi nga tozizza musango tolina keesi bateeka okukwongerako. Naye olw'okwagala okukotogera bayinza okusibako ekisango n'okomaawo. Ficha yo ne bagitta. Kiraba. Twafuna okutukola ki? Okuba nga batuwalana. Waliwo okunyigiriza. Otyo. Era kyova nti olumu bagenda ne bagamba mbu Kadogo bagenda Embalala ne basoma. Era mbalenda kubuuza. Naye ekyo kya Kadogo mukulu Kisubi. Ani atayagala kuba bulungi? Tewali. Ani atayagala kuba muyivu kwogera ku Luzungu? Olowooza si kwegomba? Olowooza si kwegomba? Nange ngendeko mu Amerika. Si twali bonyeebonye na bino. Twali batutudde mu Amerika nga twekulira byeyi. Tetwalifunye emirimu. Ekisooka ndi veteran. Ndi musajja alina experience mu security. Naye banipadde gy'okuuma oba kuuma toyi ey'omunene. Nga nfuna ssente zange. Naye kimmenya era ekinkuba Luzungu. Okiraba? Kakati kibagamba ti Kadogo kituufu. Twaje mugenda. Embalala. Sebo tewali yajeema. Kyenjagala nkubuulire. Bangamba kiki ekyo eba ready ebaki? Ode bemu eyise bagiyita ki? Oda simawombe. Waliwo yakingamba nti
Gitoya agamba nti babalemesa okusoma nti naye odebeemu beswi omukulembeze ayisa lumu nti buli Kadogo yenna omwana omuto tumwagalawa nti ate mmwe lwaki temwasoma ng'ate ode ebeereemu ate omujaasi agoberera ode ye otyo otyo ssebo ekyo ngera kikulambululira ekyomukisa omulungi leero nazze kusomesa nzize nsomese kituufu ekyokusoma kyaviira ddala mu ttale pulezidenti yatusisinkananga n'atugamba Bakadogo ngera wenkuyitiddemu emabega tunaawangula koffe tujja kuwangula nti kaukweri nti ya natugamba oke natugamba nti singa tuwangula olutalo luno ekisooka kwanza nti mugenda kuddayo musome netumugamba yes afande ekyokubiri bwe mmala okusoma mugenda kufuna emirimu nemugamba yes afande ekyokusatu buli Kadogo ngenda mugulira mu kibuga muzimbiremu ennyumba ekyokuna buli Kadogo ajja kufuna emmotoka era kyova olaba ali moralo booster y'amaanyi okyaba ndowooza awo ne tuwaga wentuka njagala nakasero nga mwesooka kakati bwe tumala okutuuka wano nga obwetaavu waliwo ogenda mu mambuka agakatonda ebintu byakyuka bintu byakola ki byakyuka sebo bakututte mmoloto iri eri wala abala tuli eyo wansi ensawo ya Sudaani sebo oliva ddi eyo bakutwale bakutembete bakulete bakutwale embalala fande kulaije yangamba motoka zaaliwo era buli omu bamujjanga gye yali buli bamu babajja gye bali nga transport wabwerere bakutwala paka kusoma kakati nno baekyo tekyaliko oba oliwo oba oliwa basiyo baffe tetwabeeranga nabo abamu ffe tetwakimanya ate nekyo kyenjagala nkutegeeze mukulu Lusubi nti oba tugamba nti Bakadogo babateeka mu motoka abamu ne bagenda ne basoma tulina amasaza ga Buganda 18 amasaza ayo 18 mwalimu amasaza agalimu olutalo gali wano mu region ya Buganda esaza erisooka lyali Bulemeezi esaza eryokubiri Singo esaza eryokusatu Mawokota esaza eryokuna wano Busiro kubanga ekitundu kimu eky'Obusiro era kyali mu lutalo esaza eryokubiri eryokumeka lyali badde akutaano lyali badde Gomba eddala nedda eryalimu olutalo esaza ly'Ekyaggwe ekitundu ekimu kyalimu olutalo n'esaza ly'Ebugerere ekitundu ekimu kyalimu olutalo kati ag'amasaza ne Buddu okiraba kikyogezaako okuleeta kyenjagala okuleeta nti singa baali bakikoze mu mutima ogw'okutwagaliza nti tusome kale baalizimbye amasomero mu masaza ago oba ekyo kyali kiganye ng'ekyo twali mu division brigadier baaliga nti brigade ye Northern tutaddeyo essomero brigade y'Egindi tutaddeyo ki essomero brigade y'Egindi tutaddeyo ki essomero ne tumanya nti omuntu ali mu Northern nga Kadogo asigale wa mu Northern asomero eyo okyaba ebyo bikwatirako wa kubanga omukulu agambye nti essomero weeriri tulitadde embalala gwe ositula bintu byo byolina oba ngoyezo kugenda mu ssomero gwe lwaki ofa nti lwaki teriri Singo lwaki teriri Bulemeezi lwaki ofa ku ekyo nze bwonzija wano ng'ompadde okusoma kwa bwerere noŋŋamba nti tugenda ggulu sirina mwana wanga mwali baana bato sirina mwana ogenda kumpa emmere fiizi za bwerere oŋŋambye okusoma paka w'oyagala okukoma nga lwaki sigenda ne bagamba mwe abasinga abaali bakutte ku mmundu mwali temwagala kuddayo kusoma nti ate bw'otuuka e Buganda nti mwagala essente ey'amangu mwali mulabye ku ssente nga Kadogo agamba ate okudda mu bino abamu bagamba nti mwali mumaze okunywa ku bintu ntwala
bamu mwali munywedde ku sigala mumutegedde omwenge mugutegedde mulina abamu be mwali nabo balinga nga ba bodyguard nti nabo nga baagala mbadde ne Nyanzi saagala nveeko agende eri nti ebyo bye byabalemesa okugenda okusoma kati kyose kakati kyayogedde mukama wange oba omukungu oyo kyayogedde ekisembyeyo kyoyogedde kyekyali ekituufu kubanga baatuuka ne bagamba CEO wammwe tasobodde bagamba nti nfunye message nti Bakadogo mulina ogenda osoma kati sebo nga bw'omanya amateeka g'amagye gw'ogenda kijjawa ekyo kimu ekyokubiri ebintu bya Uganda bizibu so Nyanzi oyagala tugamba bwe by'okusoma tewabitegeerako saabimanya wabula nga nakitegeerako nga tuli muki mu nsiko nga president kenyini yatukola ki yatwegambira naye bino okukoma weeno sebo kakati kituufu okusoma kwaliwo era bakkiriza essomero gye liri embala tekyali kibi naye kyenjagala okutegeeza mukulu Lusubi n'abatuwuliriza ebintu bya Uganda okukuba enkokola tebitandise leero olwaleero ngenda kuwaayo kimu ekiri wano mu Uganda wano wakati mu Uganda naye nga bonna baana bamudeki emu ngenda kuwaayo ekyokulabirako otegeere nti kituufu oli ayinza okulagira nti kola kino oli n'agamba tekikola ki tekikola naye nga bonna bantu ba mu nnyumba ki bonna bakulu ngenda kuwaayo kimu ti singa kitwale nga kino lwali kyetuyina olwaleero ekiri mu girasi ekirabwa tulina Kyaddondo NRA ne tuba ne Kyambogo NRA naye gwolowooza buzibu kyo Kyambogo office ya chairman wena eri ekibiina gye kibeera Kyaddondo naye lwaki awo waliwo okwesikeki enkwawo era buli muntu agamba gundi nti yalisaanidde nabyo byali kakati olowooza kiki ekyatulemesa gwolowooza kyali kitwala budde ki era waliwo omu yagamba nti ani abagambye nti abasirikale bagenda ne basoma nga ate naye yali munene mugaki kati oli akugambye oli esikotiwa tojja kuva wano kati akugambye kati gwogenderwa mpaka onoonya kusiba oba ajja kugamba yakundya mulukwe kati president yalagidde ali eri ayina emirimu gye mingi agenda kumanya nti gwe bakutadde mu sseero oba bakusse omukama wakugambye nini kuambia hakuna kutoka hapa kati sebo gwekere nchosi bengu guzo mbogenda sebo mbalala kusoma ajja kulagira nti yabadde agenda kundi ya Mungu ko mukamawo takuwadde lukusa kuvaawo ate gogamba nti ogenda okay so njagala tuveeyo eyo tuddeko kyoyinza okuteerabira mu lutale kyesobola kwerabira ng'oggyeko flagament eri eyakuleetera obuzibu kyesigenda kwerabira sigenda kwerabira lunaku lwe nalaba mukyalo oyo nga bamusse sigenda kwerabira lwe nalaba mukazi oyo gwe baayuza nga bawakanira omwana alimu nekira kyesigenda kwerabira mu bulamu bwange lwe lunaku twakeera enkya ne balangirira nti tuwambye Kampala nalabanga abavudde mu buwambe nalabanga abavudde mu magombe nalabanga bazze mu nsempya ate era nga bwe kyali n'ekirala ebyafaayo bye nalaba mu nsiko kwe kulaba amayinja agasenguka ne gadda ku lusozi olulala binyumye ebintu ebyo so ejjinja lyavako ekibalita ekitundu bakita muyenje kiri eyo mu lukoola ejjinja erimu lyakula bweri naye lira bweriti eddanga lyebaseeku naye bwaki enkya nga lusenguse negenda ku lusozi olulala kiri luye ekyo kiri awo bw'osomoka mayanja waliwo bagamba mbu mulabika mwalinga munywa ebintu bingi waliwo yakyogera mu comment nti walabika abantu bano banywanga ebintu bingi ayinza okujja wano n'alowooza nti ejjinja lisenguse livudde wano lizze wali naye nga weryali mukulu kisubi abantu bagaana okutukkiriza eddiini naye n'ebyobuwangwa gye biri Nyanzi okyamanyiibwa awantu awo
Awantu awo kyamanyiwo tujje tufune obudde. Awantu awo nyiza okuba engezi nali omuto nali neerabirawo naye nsobola okufuna chairman w'ekitundu ekyo kubanga waliwo eyo veteran munnange amanyi chairman yali abeera ekitundu ekyo kibayita Muyenje. Era waliyo n'omwana yali Kadogo yali abeera ku 7 ekiboga ekitundu kiri mu Lukola bakiyita Muyenje. Naye njagala tukkirize eddiini tugiyina mu mitima gyaffe era tugimanyi gyeri era Katonda gyali naye n'ebyobuwangwa gyebiri era njagala abatuuliza bategeere nti ensi eno singo ensi gye bayita singo okugendera ddala mpaka eyo Hoima tewaali wangu mu budde we twaliyo nyinza okuga twagenda okubba emmere mu lusuku lw'omulusijja gamba kusaka twasanga enjuki ziwuma amatoke gengera mu lusuku naye ettooke lyatulema okutema ng'enfumumpu zitambula. Ngaki? Empumumpu nga zitambula eyo Bunyole Hoima eyo nga n'ekikajjo okukimenyoma ekyatulema abantu bazanya omanyi mukulu Kisubi tuve mu lwali tuve mu kugamba nti ensinza nnyo oba bawakana olwaleero oba bawakana lwaki gye nagamba waliyo omugga baguyita kigattansi guli singo omusajja omuwanvu katugeze ng'omukulu Gita ansinga obuwanvu amazzi we gamukoma ng'osomoka nange omumpi we gankoma amazzi mawanvu naye omuwanvu we gamukoma nti ogayimiriddemu nange omumpi bwe nti we gankoma siyinza kubuliramu mazzi gali bwago gali omugga guli singa eyo baguyita kigattansi. Era ekyo mwakitesitinga mu Lutalo? Mu Lutalo nga tulisomoka nsomoka eyo. Kakati omuntu wadde wano n'awakana mwewuunya. Soko omulire mwagenda mu lusuku ng'amatooke gengera. Njuki ziwuma buumi naye empumumpu etambula. Gwoyinza odditema wadde enjala ekuluma. Empumumpu ng'etambulirawo? Ng'etambulira mu lusuku. Gwoyinza odditema eyo Hoima eyo Bunyole esalize Bunyole eyo mu basajja Bugangazza wonna eyo. Gwosobola odditema. Banaye tuve mu kusaaga kati olwaleero Mayanja oyo mulaba Mayanja bwaba oyo awakana Mayanja akimanyi nti oyo yeekyanga n'atta abantu olina emizizo gy'olina okukola ku Mayanja okwo bw'ogisobya Mayanja oyo yeekyanga n'atta abantu erero yeefuukuula kakati gwe bw'oba okyawakana eddiini tugimanyi tugiyina n'ebyobuwangwa oba ebisambwa weebiri tukkirize nabali abazungu abaleeta eddiini ffe tugigule ebintu ebyo ewabwe gyebiri kakati olwayinza okuwaayo kimu okumanya ebintu bino omanyi tugoberera nnyo mbeera ku kaleediyo n'empuliriza tulina ensi 2 oba 3 ezisinza Buddha tulina nyingi awo India kati olwaleero India okusanga olidde ennyama y'ente abahindu bayinza okuwanika kalaba gye katonda waabwe ente ennyama y'ente abahindu ne bakuzanga ng'ogisala oba wakufa yokaffe eno kisolo kyaffe kyakulya nva era n'omugenyi bw'oba tomufumidde kanyama owuyangwa muli kikutuddemu ate ente yeekulembedde okiraba bwe tujja wano egindi Japan kuba nina munnange yakolerako Japan najja nannyumiza Japan omuntu akubuuza Kristu yaani Kristu tebamumanyi simanyi Nabbi Muhammad yaani era bwe mali bwegiraagiramu nga tekyatambula nga bagenda wali mu ssabo lyabwe nga baleeta kabaka waabwe oyo omusamize nga batuula mu budda yaabwe mu ssabo lyabwe nga basamira nga bagamba katusamireko emirimu gitereere abo nabo basinza ebyo kituufu kakati obasinga nkulaakulana buli bw'owulira nti approvinze ng'akulaakulanye bantu si be bantu ba Katonda bali awo weewaawo singa oba osisinkanye pulezidenti mu kiseera kino kiki oyinza omugamba pulezidenti bwe mba musinkanye kyenyinza omugamba era kyemusaba era nsinziira ku byatusuubiza nga tuli mu nsiko kyensooka omusaba kiri ekintu kimu kyemusaba nga oba nga nfunye omuzindalo ne bannange nga nze ngenda okwogera kanti kangambe nga ngenda okwogera bakadogo bannange ffe bakadogo
abali mu nsiko nga bwe twalwana ne tuwangula gavumenti ya Milton Obote ne tugisa wali ate tetwakoma ku ekyo ne tufiirwa bakadde baffe abamu wano osanga Kadogo nkulu Kisubi nga mulekwa takyali mulekwa wabula enfuuzi nga talina maama talina taata nange siri Kadogo naye ndi nfunzi otyo okiraba sirina maama sirina taata otyo naye ng'ekyabatwala lwali Lutalo era kyendabidde katono nga sinaba kusaba kyongamye nti singa sanze president okimanyi nti bakadde baffe baali ngabo okubanga babaakinga ffe abaali abayekera batubaakinga batya bakadde baffe bannyinaffe basengaffe bajjajjaffe bakojjaffe bakizibwe baffe abasikale bobote bajjanga ne batubabuuza abayekera baliwa ko bakadde baffe babagamba ffe abayekera tubamanyi tulaba mmwe abambadde engoyinga mmwe bwe tubalaba naffe tudduka buki ekyo kyali kyakulwanyisa ky'amaanyi era kyova waliwo akayimba akagamba kazi ngumu tunayofanya na wananchi wenyewe kivunulo ekitya nti twakola omulimu oba kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe twakola omulimu munene n'abantu babaki babulijjo oba kazi ngumu tunayofanya oba tukola omulimu munene n'abantu baki babulijjo mbuulira olwaleero gavumenti ya President Museveni eye NRA buli ekikwatibwako nga tikuliko mwananchi omuntu wa bulijjo abakadde baffe batugadde bakola defense kubayekera naye singa bababuuzanga nti abayekera bali baga abayisaawo twali wangudde ekyo kyali kimala bumaze tuweesa okubanga buli muntu yali mu lutalo ng'ayina kayina nga musanyufu wewa president mumubanja kikati era bumusinkana kicho kati president kitumubanja yatusuubiza ffe tetwerabira omanya kusuubiza akira akola ki akuma yatusuubiza nti tuwangula mugenda kuddayo musome kwanza ekyo kale kyagaana kyatu kikyasoboka natusuubiza buli Kadogo agenda mufunira omulimu n'ekyo kyagaana kubanga saasoma sijja kufuna muki mulimu natusuubiza otuzimbira ennyumba tukulya mu kibuga ki ennyumba atuzimbye ettaka mu kibuga tuzimbiremu ennyumba kati kye tusaba nga bwe tuli nti katukuze n'abaana baffe bakoze ekibakuze abamu tuli mu mizigo abamu twagenda okuva gye twava nga famire ebibanja babigabana nga tolinawo otandika famire ozimanyi ebiseera bino okubyefuna si nyangu ambali bamanyi mwafa tetukyali tuli mu bbanga ffe ne bwatugamba nti tya fulani gundi nti muli bameka bakadogo bameka kubanga sente weeziri ekyomukisa omulungi nti president amanyi ate ekyomukisa omulungi newe tugenda olaba bano abatublokinga bakola byabwereere bwe bamanyi nti ffe tuli bakyamu tebatublokinga batukize batutemere empenda bagambe nti president abantu bo baabo tukoze eki baleesi baabo nije bakoma otuzibikirira eno njagala wali mubulire byoyagala byetwagala tebyetwagala nga bakadogo tukyuse ku bulamu tubukyusa tutya ate si Kadogo yenna yali mu lutalo abeeko watudde n'abantu be akataka nga akayina nga mulimu ennyumba ffe twagala nti atukole bizinesi atwagala naffe tugenda okutula n'abantu baffe mukulu Kisubi nkuyite kyamunnaye wano wewaffe gemanyi gange nabonaabonera mu buto bwange ne mu buvubuka emuzereti ate tutya muze kikeerezi ate kitya mukulu Kisubi myaka 37 mubanja myaka 37 kituufu kakati sebo era bangi babuuza mubaddewa mu buto lwaki temwabanja dda kyenkugamba kakati olwaliyo sebo nti muze kikeerezi omukulu gita yabanja dda bamusibye ebbanga ng'abanja tatandise leero yabanja ki danalaba naye bakadogo tebali bulungi bakadogo baffe nti abawo ne batuuka n'ogamba nti president natuuka n'ogamba nti abantu bange mubakole ki mubaleete alina senior officer omugwe yagamba senior officer n'agamba bakadogo bafa bonna ne baggwawo wasigalawo 9 ku mwendo ogwo kwe kuli abaagenda embala ne basoma kati bawolereza magye
ekitegeeza nti muli bulungi. Okiraba? Nti abaasigalawo bali bulungi. Otyo abasigala bali bulungi. Naye bwe tuba nga ddala twali mu nsiko, katugeze nga twali abajaasi abayeekera 2 nga bakadogo tuliko, katugeze ku 2 nga bakadogo twaliko nga 10. Oba kati tuweze 10 nga 8. Kati abaali batusingako obuka nga bali 12. Ddala lwaki ffe bakadogo ffe tufa nga baali batusinga obukulu bo bakyali balamu. Kituufu. Bali abakulu be baalisoose okufa ne bagwawo. Pozi ndo kya mukulu Kisubi kyenjagala ntangaaza abatuwuliriza n'abatugamba tukereye n'abatugamba twali badizaata famanya ge batuyita ge tumanyi obulungi ne president gamanyi obulungi ekisooka twali bayeekera eryo erinnya ne tulivaako ne tufuuka banunuzi ne twava mu banunuzi ne tufuuka balwanyi nga commander and chief president Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga siyesa abalwanyi era ate buli wabeera ku abalwanyi bange yesa abalwanyi tuyitibwa tuli banunuzi tuli balwanyi nga mukama waffe esa abalwanyi tuli ba comrade fa batandika okuva 81 paka 86 bana be 86 abajja basomye nga bazze kunoonya mulimu abo bavunaane bayingira ekintu nga bakimanyi era bakulu 86 nga ate bayivu nga ate banyumiddwa banyumiddwa okulaba nti abaana abato bawambye eggwanga bajja beesiimidde nga tibalina abakutte ku mukono ekyomukisa kyali kibi ffe twakwata eggwanga ne tulinunula mu mikono emikyamu ne tukwasa bannayuganda be bayina kati ffe tetuli badizaata twanunula eggwanga ngera bwe ggambye nenkugereza nti bwejja nenkola ewuwo nembaako ebinsumbuye bwesikkanyiza neŋŋenda onvunaana bwe nkoma tompa ssente zange wabula kyolina okunnenya kiri eki ti wakola bubi wali badde osiibudde naye wakola bubi naye wakola kwata enki akantuko tozina ekya kyenjagala era ntangaaze era nga nkyongera ku ekyo nkizimbira ku ekyo nti olwaleero mukulu Kisubi ng'oyina ente eyo ababbi ne bagibba nenginunula ku babbi nenjitwala ku bikikwatako ab'obuyinza oba poliisi oba ki n'ojja n'olaba ente eyo mba tukyali ku nte eyo neze neŋŋenda bwe ŋŋenda n'otwala ente eyo awaka bw'otuuka awaka ente eyo n'ogisala sebo bwe mba mpita ayitanga kusanze otema atema ebifi tompako kifiina endyako oŋŋamba nti wandesaawo te n'ogenda kisinziira nyinza okukuwa nyinza obutakuwa nga nze nanunudde ente ati guba mululu guba mululu naye amazima amatuufu nsaba ekintu kino nti bakama baffe balimu okulowooza mu kusiba abantu olw'okuba twogedde tetuli bakyali nti tukyayi gavumenti era tugyagala naye kyenjagala afane Nyanzi nja kufuna olunaku olulala kakati kankomekereze n'obugambo buno nebaza mukulu Kisubi okuba nti otukutte ku mukono nga tetulina kitukuwadde nsaba kintu eki Katonda akumpa ekyosinga okwagala ne kabineti yo gy'otambula nakyo nensaba Katonda agonze mu mitima gy'abo abagamba nti tulina kye twakola ate tugyewo eŋŋombe egamba tugidibye omuntu ne bw'aba kyakoze ekirungi tukikiize nti akikoze ekibi tukyogere ng'ekibi n'ekirungi tukyogere ng'ekirungi bwe tujja okutambuza eggwanga lyaffe Uganda ligende mu maaso nga tetulina buzibu nenebaza mukulu Gita alwanye entalo gy'avudde ne kabineti ye gy'abadde atambula nayo omukulu Sekitooleko naye Katonda amugonzezeemu byonna Katonda amuwe byasinga okwagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.